Luyimba lwa Prince Jopo Kafeero. Luyimba kironna olwo. Eyali amanyi okupanga. Yali amanyi okupanga Mukasa komawo gw'omanyi okupanga. Luyimba olwo Kafeero yali kunze. Nakwata ennyimba z'omugenzi Kafeero nnyingi. Yes, sir. Eziwerera ddala. Nnyingi nno ddala. In fact ezimu yaziyimbanga n'omugenzi Rosette Nakubulwa. Simanyo era abo baali wa kibi kimu nnyo nnyo nnyo. Rosette Nakubulwa oyo. So ennyimba za Kafeero ze nakwata nazo sizimanyi muwendo ate era siyinza kugamba titles zaazo. Ennyimba ze nakwata siyinza kujjukira titles zonna wabula manya nti olwo ze nalukwata. So kiseera kyatuuka wali mwaka gwa 2000 emirimu nga tekyatambula bulungi nnyo. In fact Kasiwuukira yaleeta studio netukuba ffenna. Olwo nga bali mu kwebbulula kubanga bo baali mu United Sound Studio. Yes. Mwavaamu oyo Kasiwuukira, Ekike, Katongole, Kigambo, Kigambo oba omutegeera Sebunya. Omuganda wa Luyima. Sebunya, mwalimu ne Luyima yennyini, Katongole, Kasiwuukira. Kaakati Kasiwuukira agenda aleeta ebyuma ebyamulembe. Kati buno obwaffe nga bufuuse buddole. N'aleeta nono tiimu yali amuliko butereevu omutegedde bulungi. Tiimu yali sound engineer we. Yatubulako tetumanyi. Tiimu yaliko Ebungereza oba yasemba okulabibwako nga 22 Desemba ku hoteri emu mu Los Angeles, California. Taddanga mu kulabika nga yabula. Anyway, story mpanvu. So mu gw'2000 nga ngenze Kafeero emyaka ogwaddirira awo abangu yakubira oluyimba olwo. Yali amanyi okupanga. Oluyimba olwo yalukuba yali kunze definitely. Naye nga mu kuluyimba abamu ne bagamba nti oba natwali twawukanye biki tewaali kwawukana mu ngeri mbi yonna. Era bw'oluwuliza obulungi Mukasa gw'amanyi okupangapanga. Jangu komawo tuteese. Okiwulira ekintu ekyo ng'alinga abamu bwe basinzira ne basuubira nti komawo jangu tuteese nti oba oli awo twalina enjawukana mu ekyo. Tewaabeerangawo njawukana yonna naye lwakuba nti nakwatanga ennyimba ze. Era kankuwa ekyokulabirako mukulu Dani Mugula Ssaalongo Kakumirizi, mukulu Kamatiya Kakumirizi. Bwe nakomawo gye nali ngenze komawo mu field recording ennyimba. Gwali omanyi tukwatira ennyimba zaffe kye twagala. Gw'omanyi kye twali twagala. Naye nga sikyayinza kudda. Emyaka nga gyegyo. So abantu baali banjagadde nnyo mu recording era nga Kasiwuukira tannaba kujja. Abayimbi be nakwata bayitirivu. Bajjanga wali ku Jinja Road ewa Diprox Segawa. Okay. Se n'amawulire g'okufa kwa mukwano gwo Kafeero gaakusanga eyo? Gansanga eyo kuba erinnya eryange nze Mukasawire oba oyagadde oyongerako erya mutaawe nga ndi awo ku mutala Bunnamwaya w'empangaalira. Nasomerako ekimala. In fact nasooka n'ensomera mu Nsangi Primary School. Naye eyo taata yasengukayo mangu nadde Bunnamwaya. Nsomera mu Bunnamwaya Primary School bayitawo Kamaanya. Nasomera primary ne maliriza. Bwe nava mu primary awo nagenda ku Old Kampala Senior Secondary School. Eriri awo mu Kampala. Nensomerawo gundi yange O-level ne A-level. Ne maliriza. Bwe nabala nakolayo ku course awo eya ndi technician mu electronics by the way. Technician mu electronics. Era nenjifutamu diploma. Era ebyuma nakanikanga computers ezo, amplifiers, any electrical gundi appliance. Byonna nga mbikanika lwakuba nti
emyaka bwe gigenda ate olekera omusaayi muto ne system ekyuka. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kale nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Weebale okubanga weekuumira mu nsi, weebale okubanga olwanyisa ebizibu eby'enjawulo. Kulikayo gwe eyasobodde ogendako ku mikolo oba eyabadde mu mikolo, naawe gyebale asobodde ogenda n'olambulako abantu mu ggandaalo lino, naawe nkwebaza. Eyafiiriddwa ababe nsaba Mukama Katonda akugumye. Olunaku olwaleero tuli mu kiyongobero ekya Munnakatemba omukukuutivu, omuweereza w'okumpewo, omuwandiisi w'ebitabo, omuwandiisi w'emizannyo, Alex Mukulu. Alex Mukulu emyaka 72 Mukama Katonda yamujjuludde. Kale bwe tutyo ffenna lwe lugendo, enjawulo nze naawe Alex Mukulu tusookayo. Kale ate gwe akola enteekateeka ez'okubeera ng'ojjawo banno, ekyamazima nkikakasa nti naawe essaawa eri envannyuma egenda tuuka ogende. Tuli mu nsonga za kadongo kamu. Kyemmanyi nti ennyimba mpitirivu ze tunyumiddwa mu kisaayi kino ekyakadongo kamu, naye nga tetumanyi bantu abaali emabega waazo. Kati yeeyo enkola gyensazeewo mbaleetere abamu ku bantu abo abaatukolera ennyo mu kubeera nga bazimba ekisaawe ky'empuliziganya oba eky'amasanyu naddala eno ewaffe mu kadongo kamu. Waliwo oluyimba lwa Prince Jopo Kafeero tuluwulira, tulwagala nnyo era naffe tulukozesa nga tufunye obukyawe, naye owaayi omanye ebirukwatako. Kale nkyazizza omugenyi wange, nsaba muzeeyi obuuze ku abatulaba. Bannaffe mwenna abatulaba nsanyusa nnyo balaba, mwebala okuba nti muli wamu naffe nga mutulaba olunaku lwaleero. Mpozi nange kansooka okutwala okunyolwa kwange eri famire y'owamu naffe mugenzi Alex Mukulu eyatuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwajjo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abadde mu bukaano
lw'emizannyo bambi nga muweereza mulungi nnyo naye mukama aba yasazeewo bw'atyo tewali kyakkola mukama omwoyo gwe aguwummuze mirembe nga bwe babagambye erinnya eryange nze Mukasawire oba oyagadde oyongerako erya mutaawe nga ndi awo ku mutala bunnamwaya w'empangaalira kale. Alex Mukulu wakolako naye? Alex Mukulu saakolako nnyo naye wabula kyenzijukira nti waliwo ekivulu ekimu oba kanjiyite konsati yali mu kiseera ekyo yalinga Nile Hotel kati ndowooza gye bayitaani bagikyusa Serena Hotel bakolako ku kivulu kyaliko abayimbi bangi so ne Diplo Segawa ne Barwenzi nabo baaliwo so Afrigo yaliwo naye nga Alex Mukulu y'omu ku baaliwo ne Eri Wamala zijjukira bulungi naye yaliwo era n'ebyuma ebyakozesebwa ku lunaku olwo byali bya Alex Mukulu nga ye nzijjukira bulungi nnyo konsati eyo. Oyinza okuba ojjukira omwaka? Saagala kulima naye gyali gya 1900 nga mu early 90s awo ndowooza erudda awo bwe watyo early 90s ekivulu ekyo ekyabeerawo naye nga omwaka omutuufu sijja kulimba sigujjukira. Embeera za Alex Mukulu gwe nge eyawangaalako naye ziri zitya kubanga ffe abamulaba ababadde bamulaba obudde buno tuyinza okuba tuli ba budde buno nga oba oliawo emyaka gy'emabega tetwasobola mutegeera. Alex Mukulu lwakuba nti we yabeerawo naliwo mu biseera ebyo naye saawangaalako nnyo naye nti tuli so close naye kyo saagala kirimba naye nga yali musajja w'abantu tetuyalina buzibu bwonna kyemujjukirako nti yalokokako era mu kulokoka kwe waliwo ngawo gundi kubuulira enjiri wano ku Old Taxi Park era lumu kyemujjukirako nti waliwo kyeyakyankalanya waliwo abasumba babulirangawo enjiri omusumba Robert Kayanjo omusumba Serwadda omugenzi Balabye Ekkubo yali akyaliwo mu kiseera ekyo naye Alex Mukulu yajja ne bamuwa akazindaalo n'abuuza nti kale abakayanja muluwa ne bawanika emikono aba Serwadda muluwa nti bawanika emikono ababalabye Ekkubo muluwa nti nabalo ne bawanika emikono kyezijukira obulungi yawunzika ku babomu nti kwegamba muli banjawulo so mwandibadde bumu nti mwenna mwandibadde ba Yesu naye kati buli omu alina omuntu owuwe so si Yesu kyezijukira olunaku olwo ti n'ebyuma babijjako ne bivaawo era ku seeti oba ekigambo ky'olunaku olwo tekyaliwo naye nga kutwalira awamu Alex Mukulu abadde musajja mulungi nnyo muntu w'abantu ng'akolaganikika naye kyemujjukirako ne ku bonna baakolaganye nabo yadde puroguramu gy'abaddeko eno eya gyolesa ekitone era obadde omulaba bambi nga aweereza mu ngeri nnungi nnyo mu mbeera eyo. Kale bantu bange ndi ne Muzeeyi Bwire Mukasa akugambye n'eddala lya mutaawe omwami ono endongo eno gye munyumirwa agirinako omusingi munene oba oli ati yakwata microphone naye be ba sound engineer abasookera ddala wano e Uganda okubanga bakwata ennyimba zaffe nga tuva e Kenya ndowooza ne zino ezasookawo Opera Tom Tom, Serenade, Uganda Record Agency ne bitongole ebirala ebyali ebyamayinja naye we twadda ku music waffe ow'entambi oba tapes omwami ono yali musaale tutambula n'ekikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga badde ne boarding arts ne science mu luwummula luno twalayo omwana abeereko ne course ey'omu mutwe gy'ayigayo New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala genda weefunire ku byambalo tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park Isa Wilson wano Rethering Pharmacy weekoma yambuka amadaala ogenda kuba obatuukako olunaku olwaleero tuli wali mu ggwanga lya Wales tuli mu Wales
Arsenal egenda kubeera nga efufugaza club ya Manchester City bamulekwa mu kikopo ekiggulawo oba kiggula bulungi wa Premier League mu ggwanga lya Spain yo league yazzeemu era n'olunaku olwaleero emipiira weegiri liigi ez'enjawulo mu Bulaaya gye ziri kati ogenda zirabirawa tuli wali ku Be-Easy Hotel and Bar Ensago genda olabe omupiira ku giant screen si kubeera ng'alaba omupiira ng'ogulabira katooki screen ogenda kuba omuntu omulaba nga bw'ali ne wanaaba alina ekirowoozo kyalowooza ogenda kuba ekirowoozo kye okiraba bulungi. Nze Iwire angiseko ozaalibwa ddi? Nzaalibwa mu 1965 omwezi gwa October nga 21. Sebo obuzaale bwange bwe Bunnamwaya. Ozaalibwa Bunnamwaya era gye mpangalira nakati ng'olinga zikalooli zitya anti zikalooli bagamba ziyugira no mu kibuga wano anti wewali ebirungi naye ffe twava eri oba Nuhu yavaawa tamanyi nayo Didi yavaawa naye tamanyiiyo Edina wavaawa naye tamanyiiyo nze nava Namutumba okujja anti abamu kibabuzaabuza ne Namutamba Namutamba ye waba Alex mukulu kati nze Namutumba Ebusoga kitegeera bulungi abakadde wangi abakadde abakuzaala abakadde abanzaala taata yagenda kulunda mbogo ne maama bw'atyo mulamu bw'ensi eno takyalimu ndowooza kansubire bwe ngamba nti taata yagenda kulunda mbogo oba ontegedde ne maama bw'atyo yava mulamu bw'ensi. Amannya baali baani? Taata erinnya yali Eliza Ssaalongo Yiga. Taata nga yeddira Ngabi eyansamba tulina engabi za mirundi ebiri kati twawulire ey'ensamba ebeera etya? Engabi eyansamba engabi ennangira era nga mu kubeera ennangira yeekuusa ku Ssekabaka Kimera era awo we yatandikira ku Ssekabaka Kimera nti ate era ab'engabi tulinaawo kabaka gwe twayonsa so nebeeraawo nga yo nnangira tusangibwa Buwanda Mawokota wano ku lw'e Masaka kumpi nnyo ddala. Ate engabi endala? Engabi endala bagiyita engabi ennyunga. Engabi ennyunga yo sikimanyi kiwanvu nnyo engeri gyendi nti si gyendi naye ng'ate era ojja kusanga nti ffenna okuba nti tuli bangabi engabi ennyunga tewassa mu ngabi ya nsamba bwito n'eyansamba tewassa mu nnyunga kiba kivve waba waliwo abakikola bakimanye nti kyebakola kikyamu sikya buwangwa mu nnono y'e Buganda wano weewaawo. Kale bantu bange abasoga wowulira ekigambo ngabi baba balitegeeza bayise badyanga abayise badyanga engabi e Buganda so tuli ffenna tuli baluganda. Weewaawo. Muzaalibwa abaana ameka? Tuzaalibwa abaana mu famire yaffe abaana 9 ekyawomukisa nno ffenna taata waffe ne maama bamu naye bwe twogera essaawa ya leero tuli abaana 5 abaliwo. Abaani abo abamu ku abo abali? Tulina mukulu waffe Elijah Saka waali mwannyinaffe Lucy Nabukenya waali mwannyinaffe Naalongo Nambi Nakasolya waali mpozi ne mukulu wange gwenzirako Kamya Franka Muwonge naye waali nange kenyini kamwe kwogera. Yes. Obadde oyogera waliwo line ebadde egenda okunzijira Ruth Nabukenya nenzijjukira omwana oli omuwagizi w'enkyukakyuka Rita Nabukenya oyo mwana wa mu nnyumba yaffe yennyini wawo era Rita Nabukenya mukumutta mulambo gwali mu nnyumba ewange mu maka gange mwana wange era bwe tuli tumuziika Essingo Ekateera weewaawo nga sina kugira bingi emmotoka ya poliisi yamulinnyira wano e Nakawa yajja n'emulinnya nedda no Rivansi okulaba nti oba oli awo bamumalira ddala bulungi nnyo e Nakawa wano bw'atyo n'omulambo ne guleetebwa. Amawulire ga Rita gwe gakusanga waka wali oli awo bakukubira simu mu kaseera ke kamu Rita Nabukenya afunye
accident bamukoonye wayitawo eddakiika nga 5 tyafudde ne bakuba essimu tyafudde. Yes. Abakulu abo oluvannyuma nga bamaze okukola kubanga ekyo kibeera kivve bo ng'ekitongole basobola okutuukirira famire? Tekyakolebwa n'akamu. Mpozi mu mbeera eyo nze neebaza gundi yange eya Nuupu sijja kulimba National Unity Platform kubanga nze sijja kulimba nti twakwata ku ssente yonna. Baatuukiriza obuvunaanyizibwa bonna omulambo baagugjayo ne baguleeta, keesi be baazigula ne baguleeta ewange ebunnamwaya, ebyokulya byonna bye baabikolako, tenti be baazikolako, in fact ne public address system eyo Honorable Serukenya yagikolako kubanga ye member wa parliament owekitundu ekyo Makindye Ssaabagabo, byonna byaliwo. So ne batubudaabuda mu ngeri nnyingi nnyo weewaawo nti era poliisi yajja ne tukolaki ne tutaataaganya. Olwo nga babagamba nti ki? Ekibumu kye baasooka okugamba nti tetubaako wetutwala omulambo oba mu ddwaliro for postmortem wabula tugutwale direct gye tugenda omuziika kye baatugamba. Poliisi nejja ne bazingiza amakubo gonna, simanyi ki kigendererwa kye baalina. Era abaana ba Nuupu mu kiseera ekyo yali people power. Ne bakola ki? Ne bagezaako okukyankalana nabo olw'embeera eyaliwo. Poliisi neekuba ne ku masasi waggulu. Naye nze kennyini mu buvumu obungi neewaayo ne ŋŋenda n'ensonga abapoliisi bwe baali nga bakuba amasasi. Ne mbagamba nti mbabuulire munnyambe buyambi, nfiiriddwa omwana wange ate emmotoka yammwe eyamukoonye. Naye kati ne wendi wano mu Kulumbe ate mujje mukolere bweffujjo, mbasaba busabi mweyongereyo eri nti ate ffe lwali tulese security bakumba. Ne mbagamba tujja kwekumba bwe kinaaba kyetaagisa tunaabayita, naye essaawa eno sibeetaaga, mweyongereyo eri. Weewaawo kwaliko si mu kiseera ekyo ow'ebunnamwaya bamuyitanga Banya, nakkekkana n'akkiriza ne beeyongerayo ne tubeerawo mu kukungubagana omwana waffe. Era bwe bwatuuka enkeera ku makya abaana ba Nuupu basulawo bangi nnyo nnyo, by then people power basulirawo ddala mu bungi. Ne ba member of parliament baaliwo, ba mukulu Mulyanyama waliwo, yali mayor by then, bonna baaliwo. Waliwo Ssajja ly'Abende ye yali naye yaliwo mu kiseera ekyo. Ssajja ly'Abende yaliko member of parliament, abo bonna baaliwo. Waliwo omukyala Nyeriani yali member wa parliament side zene ekibuga, bamukyala Kaaya bonna ba member parliament abo bonna baaliwo. Ne batubeerawo mu mbeera yonna. Era enkeera ne tutuuka okugenda okuziika mu mbeera embi ennyo, poliisi ng'eri wamu, buli wamu we twali tugenda okuyita nga waliwo poliisi erinze. Simanyi ki kigendererwa kyabwe. Okay, ngeri gye baali batugambye nti temutwala omulambo awantu awala wonna mugende straight ne mugenda okuziika. Ndowooza y'ensonga lwaki ku makubo baaliko nga baguumiisa. Era ne tutuuka ewaffe wano tuli ku Lwehoima esingo, ku Lwehoima bayitawo Kateera mayiro 52. Ne twambuka waggulu, waliwo ekisozi bakiyita Birungu, ne twambuka waggulu. Olumalako ekisozi ekyo ziringa mayiro 3 okuva ku main we tugenda okuziika. Wabula kye nakola okusinziira ku kye nali ndabye eggulo limu, nalaba Osoono w'ebunnamwaya Afande Banya ne muzza wabbali ne mugamba nti njagala onnyambe, tulina okunyolwa kw'amaanyi n'abaana bano ba people power balaba engeri gye balimu. Singa banaleeta poliisi mbu simanyi kuleeta security eri gye tugenda okuziika, wayinza okubaawo obuzibu n'abantu bafe abamu okufa. Ne mugamba neefuna ennamba y'essimu ya Ossi oli ow'essingo gye twali tugenda okuziika. In fact bayitawo Nabwendo Bukoba Ssingo. Ossi ono ow'ebunnamwaya Banya n'akubira eyali Ossi Weeri n'amugamba nti temuleeta security nti poliisi ebeerewo. Era baatuyamba, baakiwuliriza, poliisi teyajja. Weewaawo kye nawulira nti waliwo abajjira muleeya
kubanga abaana bano bambi balina obulumi bungi nnyo nnyo olwa munnaabwe omwana ono Rita Nabukenya balina obulumi bungi nnyo so nga wayinza okujjawo akacyankalano era kyenzijukira obulungi His Excellency President Bobi Wine naye yennyini yajja mu kuziika yaliwo era ne speech yagiwa ab'ebitiibwa ba MPs baawerawo abawera 8 eyo bameeya baaliwo abawerera ddala mpozi netumala okuziika byonna n'ebyokulaba bye babikolako n'eri mu kuziika buli kimu kyonna n'entaana bye bagikolako entaana eyo bagiyoyota bulungi nnyo ne bagikozesa n'emmabo otero giraba bagikolera ddala bulungi nnyo era ne bakola ki ebyokulya byonna ne babituwa bulungi nnyo nnyo mpozi mu kuddayo twataataganyizibwa era battamu ku baana ba People Power omu ku bo baamutta baamutira Nansana yes definitely baamutta nabaawo n'omulala gwe baakuba amasasi weewaawo kya mukisa mulungi nti oyo teyafa bambi n'awona oluvannyuma lw'okufuna ebisago ebyo naye ng'omu baamutta kale bantu bange tuli ne Mzee Wile Mukasa sound engineer Dipe wa studio ya Dipe yali akola ne Mzee Dipro Segawa ebyo byonna tugenda biraba mu maaso awo Mzee Wile Mukasa abadde atunyumiza ku scenario eyatuuka mu ggwanga ey'okubeera nga gavumenti yatta omwana we era nga ffenna wetwategeera kale bwetu tetugenda kubeera nga tunyumya olugendo luno luyinza okuwanvwamuko naye nkusaba nti bw'oba tosubscribinga nga subscribinga ate njagadde ogende okuvaawo nga oyina kyoyiseemu kati Mzee Wile ekibuzo kyange ekigenda okuddako obulamu bwo obw'obuto okusoma n'ebintu ebirala wasomako nasomerako ekimala in fact nasooka nensomera mu Nsangi Primary School naye eyo taata yasengukayo mangu nadde Bunnamwaya nensomera mu Bunnamwaya Primary School bayitawo Kamaanya nasomera primary nemaliriza bwenava mu primary awo nagenda ku Old Kampala Senior Secondary School eriri awo mu Kampala nensomerawo gundi yange O-level ne A-level nemaliriza bwenamala nakolayo ku course awo eya ndi technician mu electronics by the way technician mu electronics era nenjifutamu diploma era ebyuma nakanikanga computers ezo amplifiers electrical gundi apansi byonna nga mbikanika lwakuba nti emyaka bwe gigenda ate olekera omusaayi muto ne system ekyuka kubanga nze nzijukira edda nga we mwali oba okanika board ya radio ng'olina ogikwata n'oleeta n'ekitabo n'okuba ngeri weefaanana okubeera ng'osobola oba mwalinga munoonya biki kaakati kyemmanyiko obulungi nti mu kiseera ekyo katugambe okanika television ng'okwata mitayo n'otandika okunoonya ka component akayonoonese oba ka resistor oba ka diode oba capacitor ng'olina okukanoonya wawe kayonoonese oba kiri mu power supply ng'okinoonya kati enkanika ate oluusi ennaku zino ekyuseemu bwaweewo ekyayonoonese mu TV boodi ebaddemu nga bagisitula nga bakasuka eri nga bateekamu boodi ndala so okukanika ne kuba nti kukyuseemu mu ngeri eyo then awo ne mu kiseera ekyo katugambe waliwo power amps power amplifiers walingawo ze bayitanga transistors power transistors in fact nakati era ku gundi kuno kweziri naye nga obulya transistor naye kati ebintu byakyuka bijjuddemu IC integrated circuit oba ogitegeera integrated circuit bye bijjuddemu so ebintu byakyuka kinene nnyo nnyo era omuntu yali akanika mu kiseera ekyo bw'aba yakivaamu n'akomawo kati mu field ayinza obutamalaako bulungi kale tetugenda ku lwayo Mzee Wile akulaze nti musomi yasoma primary nasoma secondary nasoma ne A-level kati waliwo A-level agisoma mwaka ki? A-level wali mwaka
Anyway, mu 80s tukitwa mu 80s kyali mu 80s mu 80s kati from 80s okutuuka kati si myaka ngaana waliwo omwana g'ogenda okusanga kati olw'okuba yakajoininga A-level asoma Napoleon asoma ki wali okola sciences nakolako ku sciences kati oli omwana agenda okulaba nga ye munene yaliwo n'atakimanya nti waliwo n'abaabisoma emyaka 4 emabega byasoma nze kati ndina oyo atera okumbuuza naye nga nze byali mukumbuuza nabisoma emyaka 2 system ekyuse kati nti n'omwana akuleetera lipooti ng'ekyamazima tolina kyokola ki kyomanyi naye talina kyakola ki kyamanyi neyamusomeseza talina kyakola ki yabimanyiiko talina kyakwegamba nga Mukama Katonda yalina okubeera ng'akola ki ng'ategeera ebintu ebyo so kati muzeeyi tugenda kutunuulira obulamu ng'oyingidde ekisaawe ky'endongo ng'oyingidde ekisaawe ky'endongo nga nyingidde ekisaawe ky'endongo kaakati yes sijja nga nyingidde ekisaawe ky'endongo kyenyinza okukola ki kyenyinza okutandikirako nti yes endongo okusooka byonna yes neebaza omugenzi Edmond Batte oba wamuwulirako tata wa Joseph Batte yoyo yennyini eno Kiyingi production yoyo yennyini Kiyingi yali ekolera wano gundi Mondeeba okay kakati omukulu Edmond Batte oyo yes ye muntu anyingiza mu field ya music yalinanga studio nga bagiyita Super Sound Studio yalinga wano ku Nasa Road era studio eyo ya recordinga abantu bangi nnyo bwe mba seerabidde mulimu ennyimba za mukulu Dani Mugula okugeza nga luyimba ki okugeza nga abakyala bafungiza zakwatirwako awo omukulu Kamatiya Kakumirizi naye yakwatirako awo ku nnyimba z'endowooza nga zikinyooza ezo mukulu Matiya Luyima Nakakaawa yakwatirwawo bwe mba seerabidde Misagga Ssaalongo John oluyimba lwezera lwe lumu ku luyimba olwasinga okumugjayo nga yakatandika okuyingira gundi oluyimba olwamugjayo nnyo abaneevumaganya emirimu Amiri Sseŋŋendo yes Amiri Sseŋŋendo olwo nalwo lwakwatirwawo abayimbi bangi ddala pozi kyenzijukira n'ekirala kyotoyinza kukkiriza oba oli awo nti Fire Bongole Lutaaya yakwatirako oluyimba awo mu studio entebe yasigadde vaazo lye yasooka B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road. Teepo yo bagiddamu buzi naye version eyasooka yakwatirwawo emiziro yakwatirwawo pozi n'abalalira engoma ennene Afrigo Band bakwatirako okuyimba ne omugenzi eri Wamala naye yakwatirako
ewa Edmond Batte ku Nasa Road wansi awo naye nga kyetwalina mu kiseera ekyo nti tojja kikiza era nga bitugambye nti ebintu bikyuka mu kiseera ekyo kati ng'ennyimba z'Abaddaani Mugula ezakwatirwawo ezaba baligidde agawalagana mu nkoola nazo lwakwatirwawo naye percussions ozitegeera bulungi percussions ezaaliwo mu kiseera ekyo buleko obuleko obutegedde bwebakuba ku ngoma eŋŋanda kati ng'oli ng'eno omulala anyenya buleko akanyenyize bano ku microphone nga bwe busaasibwa owuliramu oba bwali mukiwuliddeko ekyo kati tugenda tukawo okwatagana otya ne Edmond Batte? Edmond Batte olwokuba nti ndowooza yabeeranga bunnamwaya ate nange nga nzaalibwa ku bunnamwaya kati ndowooza ewavuba bondi eyo okukwatagana ne Batte alyoka ntwale mu studio ntandika okubeera naye nga tuli mu studio n'agenda infact ye ya mentoring okunjigiriza bya recording lwakuba nti recording kyeriko okuyiga recording oteeka okuba ne sense of music bw'oba tolina sense of music tojja kusobola ku recordinga. For example oyinza okuba nga olicordinga kati ng'eyaffe twagiyitanga piga twende oli najja nakola kinaava mu ki katugamba abadde akuba solo gita oba bass gita n'ava mu ki so oteeka okuba sensitive ennyo ennyo okuwulira nti omuntu oyo avudde mu ki then olwa piga twende oba omulina okugiddamu yonna byonna ne muddamu buto so nga bino ebya traka totawaana kuddamu oba akubye embogozi twagiyitanga mbogo ogenda bugenzi mu maaso ng'akomawo omulala enkya obayo yennyini ng'addamu mu traka ye ng'ajjusaawo ekituufu. Kati tunyumize ekyalinga mu studio ya piga twende efaanana ng'etya? Studio ya piga twende twabeeranga n'ekitambi lwakuba ndisize nakyo wano ekitambi ekyo baakiyitanga tape recorder kyabeeranga n'ebitambi bineneko ddala mu gundi circumference nga kigaziko ddala nga kirina ebitambi oba kikoze bubi nnyo okuba nti sisobodde kujjako na kitambi ekyo so ekitambi ekyo kyekyakola ki kwe twalikodingiranga ennyimba ezo weewaawo nti kyalinga kisobola okulikodinga stereo music omanye abantu tuno tujja kgenda wala omanye bangi ekigambo stereo tebakyawula kubanga ennaku zino bangi asuubira nti ennyimba omuli obusunsu ennyo kiki oyo gwe bayita stereo naye si ye stereo mu sensi ya music stereo kyandibadde nti ojja n'obeera ne channels bbiri ku bintu by'orecordinga left channel ne right channel okay kaakati bw'obeera ne left channel ne right channel ojja n'okola ki wali ali ku mixer ajja n'akola ki n'abaako ekivuga oba ebivuga byazza ku mukono ogwa right n'abaawo kyazza ku mukono ogwa left era bw'oba otaddeko headphones kazibe nga si headphones otaddewo emizindaalo gye wali mulala guno omulala wali ogenda okuwulira ng'owulirayo akavugirayo eri eno tekaliiyo oba okavugidde eno n'eri nga tekaliiyo n'oba otaddeko headphones mukiwulira bulijjo era endowooza nebuba bugundi obwo oyinza okuwulya nga kuno beesi ogiwulira eno beesi nga tekola ki kaakati ekiro kibayita stereo so si buno obusunsula kiki opposite ya stereo ye mono oyinza okusanga ogundi oluyimba olwa recordingibwa ku system ya mono naye nga lusunsula bulungi nnyo so mono ebivuga ebiri ku right byonna bye birine ku right ebiri ku right byonna bisanga birine ku left so that is mono osobola okuba ne stereo system naye n'olikodizi nga kiri mono awo nno mpuzza abantu babulirawo nnyo so twabeeranga ku piga twende oyo nga tulina ekitambi ekyo kyembadde njogerako ekitambi ekyo kiyingiramu pin gyetuyita jack pin ng'eva wali ku mixer kati yo mixer ng'erina channels eziwerako twabeeranga ne mixer channels eziwerako oluusi no twalinanga bu mixer
nojja n'osanga mixer katugambe ddala ng'ewa mukulu omugenzi batte nga sinnabagenda ba Diplo okusiga weyo naye nja mwogerako. Nojja n'osanga nti walingayo ka mixer katugambe nga kalina channels 6. Kati mixer ya channels 6 jjukira kuliko omuyimbi, kuliko abagenda omubackinga, kuliko ebivuga nga rhythm, solo, keyboard, bass. Kati nojja ne weesanga nti channels tezimala. Tezikola ki? Tezimala kyokka jjukira piga twende byonna biteekwa bigendera wamu, temuli ku track ey'ennaku zino. Kati mu mbeera eyo manyi kyetwali kunnanga okukola ng'oyinza ng'olina okubagatta. Ekirungi osanga nti gita katugambe eya solo kuliko volume w'ogicontrolingira nojja n'omugatta oba n'ekivuga ekirala n'ow'engoma n'agireeta ku microphone n'obagattika nga byakuyiiyayiiya kutetenkanya naye ate mu kutetenkanya kwabyo byavaagayo bulungi nnyo nibiba nti biri kiriya. Era nsuubira nti recording yaffe ekira nnyo ey'ennaku zino lwakuba nti eby'ennaku zino ebyuma weebiri nakyo ebiringa ebyo naye kyekimanyiiko nti bagattisa ebyuma bingi. Kintu kiyita kadongo kamu naye ati kiringa bandi waba takyali kadongo kamu. So bwetyo bwe twakolaga mu mbeera eyo. Kati mu studio omuntu mwayawulanga mutya abayimbi bano omuyimbi okutegeera nti kati wano ogenda kutandika kubanga ennyimba ezo tuziwuliramu intervals wano nti chorus ate lusirise ne tugenda mu bivuga nga bye bivuga ate alina okukomawo. Mwabikolanga mutya? Oluyimba ne lukola lutya? Tugeze oluyimba lutandisa ze n'ayimba chorus n'awummuzaamu. Yategeeranga atya nti kati balina okukomawo okutandika okuyimba ayongerezeeko ne lukoma wakati ku olwo? Tugeze ayimbye ekitundu ekisooka ebivuga awo n'asirisa ebivuga ne bikola ki ne bigenda mu maaso interlude. Kati ate okomawo gwamuyitanga nti kati wano ogenda kukomawo. Okay. Sinza amuyita. In fact omuyimbi nati atambulira ku rhythm. Kikyoba omanya nti omuyimbi atambulira ku rhythm. So bw'amala okuyimba gundi esoose wano waliwo bastanza najja interlude eno n'abuukawo n'alikabo ebivuga ne bakuba then ne bakubawo stanza imu oba bbiri then n'akomawo n'ayingira ku rhythm ye weekola ki weemuyingiriza okusinziira ku njogera nga bw'agenda agikuba. Ekyo kiri mu nnyimba zonna ndowooza si kadongo kamu yekka kebeera ebbandi oba kwaya omuyimbi waliwo waayingirira so si buli wamu wonna okusinziira nga rhythm bw'eba etambula waayingirira. Era bw'aba ayingiridde awakyamu kati fe abali nga kupiga twende oluyimba luba lufudde nga tujjako ate nga tuluddamu buto bw'ayingirira awakyamu. Mpozi n'ekirala nti waliwo ayinza waliwo bayingiranga awakyamu n'agipa n'alikonayo katono nnyo netululeka ne lugenda mu maaso. Netululeka ne lugenda mu maaso. Mpozi n'ekyebivuga ekirala kyessoogeddeeko nti abakuba ebivuga baalinanga okujja bonna ku lunaku olwo. Jjukira piga twende bass gita rhythm solo owa keyboard omuyimbi bw'abalula abagenda omubackinga nabo nga bateekeddwa okubeerawo. Omuyimbi omu bw'aba tazze oba omukubi w'ekivuga omu katugambe owa bass eyo recording efudde olunaku olwo. Owa solo bw'aba tazze eyo recording efudde olunaku olwo. Ekitali bwekityo ennaku zino track gundi zajja naye basudde yalina mugenzi Hamani basudde yalina engeri ze oluyimba olwo ndowooza oba baasi duniya kuba nze nalukwata ono nalukwata ba Diplo okusiga bagenzi gye nkungambye nti nja kutuukayo. Diplo okusiga omuntu wange nnyo bange nnyo ekiyitiridde yes wange nnyo yalina studio wano ku Jinja Road wano opposite ne Rwerwe. Omugenzi Edmond Batte studio ng'emaze waliwo ebyakyankalaniramu bwe ntyo nga bwekanika
nenzire wa diproxega waabo era diproxega nze namukanikiranga n'ebyuma bye ebya bandi eya Renz so nembeere wa diproko twakwatagana naye bulungi nnyo twakolagana bulungi nnyo era mwebaza mu ekyo nti bambi yankola bulungi nnyo simulinaako buzibu ate saalinganga omukozi ebuwe nali waka ate nga tuli ba workmates angamba buli muyimbi njagala ssente bweziti ebiddiira byange nzaamanya oba namudde mmeka oba namudde mmeka zaayagala nzimanyi so back to the point nti basudde waliwo omukubi w'ekivuga omu lwatazze n'agamba ekivuga ekyo kye kinaatunda oluyimba lwange luyimba olwo baasi duniya bw'oba olwegendeza oba luyimba kituyandi ba baasi duniya kati nga waliwo omukubi w'ebivuga atazze waliwo bwe twayitanga kabuye kabuye Jamiru oba oluusi ne Mukasa Fiina anti bafiina twalina ba mirundi ebiri Kiwanuka Fiina ne Mukasa Fiina Mukasa Fiina yalinga ne Peterson Mutebi ye yakuba Fiina ye muwala nze gwe njagala oyo Mukasa Fiina then ono Fiina akuliikayo okusoma ntandalalo ye Kiwanuka Fiina bwetyo bwe twabaawulangamu so ne Mukasa Fiina yali mukubi wa bivuga naye ate nga asobola okukuba solo ne keyboard ne Kabuye Jamiru ng'asobola okukuba solo ate n'akuba ne keyboard kale oluyimba lwa Basudde olwo baasi duniya Basudde yagamba nti ekivuga ekyo ekigenda okutunda oluyimba tugende mu maaso tulikodinge Kabuye Jamiru ndowooza yakola ekintu ekyo kaakati bwe twatuukanga wano Basudde ng'ayimba kanzikire ndowooza sort of either solo ng'evuga oba keyboard bwe yamalanga okuyimba no interlude n'ava ku solo ng'abikyusa bukyusa oba nfuna pointi yange onfuna nti bwe yalinga ayimba solo ne keyboard yonna tebyalingamu ekimu ku byo kyekirimu wano mu interlude ng'amaze okuyimba ekimu ku byo nga tekiriimu nga kimu kyekirimu so ono omukubi w'ekivuga ng'akyusa bukyusa n'akwata kino bw'akimala ate n'akitwaka wabbali n'akwata kino so mu bufunze ye piga twende eyo bwe yalinga nti yali ya bwongo bungi nnyo oteeka okuteeka headphone ku matu n'olaba nti ddala okola ki obalansinga buli kimu so bino ebya track owa besi bw'aba akuba n'ojja okuyingirawo weetambulira namu kati tunyumize studio engeri gye yafaanananga munda studio engeri gye yafaanananga munda kaakale studio gye yafaanananga munda studio ekisooka mu byonna eteeka okuba yandibadde sound proof okuba nti tewali maloboozi gava bweru kukola ki kuyingira sponge kubisente azo tetwazikolesaako twakozesanga sponge kubisenge okwo okuba nti eri sound proof muleme kubeeramu kye bayita echo kyeyitabya maloboozi gajja negakola ki then nebiveebwe omanyi ne sound yennyini eddoboozi bwerikuba ku kisenge okwo ekyereere likomawo ate n'ekirala okuba nti amaloboozi agava ebweru negaba nti nago tegayingira so kyo kyekikulu kya byonna ekyalinga mwasookanga mu kyonna kyemwasookanga nga kwali kuproofinga mumaliriza okuproofinga nategeerako nti mwalinanga amataala oba ag'enjawulo twalinanga amataala infact galinga amataala 3 gokka nga gali waggulu wano ogambe arecording atudde wano we wali mixer ye by the way nakugambye ku bule obusaasi percussion naye oluvannyuma twatandika okufuna drum machine drum machine ebiseera ebisinga recording nga gwobeera nayo eyo nga embeera wano infact ekumbeera wano mulimu abantu abaavanga sinabagenda ku kintu kiri kyoŋŋambye ekya studio bwefaanana mulimu abantu abaavanga mu beat oli naava mu beat ye muntu nga baligidde yavanga ku beat okkamala ogenda okulira ng'afudde mu beat kakati walugole na ani drum machine kati olina ogijjako kobooti avudde mu beat nanti
kati ng'olina ogijjako omulundi gumu kyo n'ogwa wali waali ne mugenda mu maaso. Era ennyimba ezimu kati ng'ez'abaligidde ne mukyala we Margaret Nampa omugenzi naye ebintu ekyo ojja jjuwulira nnyo nti ngoma drum machine osooka n'ogijjako mu wano then n'ozzaamu bw'oti n'obakwata wali we bali abatuufu olwo baavudde mu biiti. Ekyo kyetaaga nnyo tekinologiya. Mwabalenzi abaliwo ensangi zino simanyi oba ebyo mubitegeera. Kale muntu wange nyongera okwebaza nti weebale goberera. Nze Muzungu David ndine muze Wire Mukasa mutaawe. Omwami ono be baakola omulimu omunene ogwa ono music atuwoomera era emabegaawo atunyumiriza abamu ku bayimbi abaakwatira mu studio ya omugenzi Edmond Batte ku Nasa Road. Awo bwennyini ate tubadde tusaze nga tutuuse ewaddipe abasinga ndowooza gye basinga okutegeera. Era nga abadde ali mu tutemera studio yafaanananga etya eyapiga twende lukoba ku lukoba. Atugambye nti studio eyo yalingamu amataala 3. Amataala ago mwalimu kalaki na kalaki? Amataala ago mwalingamu ettaala eya red, eya green ne yellow. Gaali gategeeza ki? Yes, amataala ago bwe kwabeerangako ettaala eya red oli free okwogera byonna, gwali mu studio oli free okwogera byonna by'oyagala n'okiragiramu ku gitaazi awo oba ki oba ki oba free bulungi nnyo. Ettaala ya yellow bweyaka bi stand by, tokubeera ku stand by. Eya yellow beera ku stand by nti essaawa yonna tugenda kutandika okurekodinga. Okategeera akantu ako. So toyogera ekivuga togiza kukoona ku koodi yonna beera awo stand by. Then ettaala ya green bweyaka wano omanya nti ekitambi kyaffe kitandise okutambula. So tandika music otandika okuyimba recording n'ebifuga. So mu bufunze amataala gano gaali gakolanga ebitaala by'okukuba. Exactly. Yes. Bwe kyalinga. Olwo ani aleeta endowooza eyo okuleeta tekinologiya oyo? Amataala ago ndowooza ekintu ekyo kyava dda kansuubire kuba nze nakisangawo. Sijja kulimba nakisangawo kuba nsuubira ne studio z'abannaffe bakyeruppe eziri advanced mu myaka egyo. Nsuubira nti era waliwo sisitemu y'emu nga bw'olaba ebitaala byaffe eby'oku nguudo robots. So sisitemu eyo yaliwo kuva dda, nagisangawo nze. Saamanya ani yagigunjaawo naye nagisangawo. Yes. Kale bantu bange tuli ne muze Wire Mukasa twamutegeerera nnyo ewa Dipe. Kati wali tubadde tutuuse nga ogenze ewa Dipe muzeeyi Edmond ng'afunyeemu obuzibu. Yes. N'ebintu ndowooza n'obagulizaako Dipe. Kaakati si kumubagulizaako azisaaki naye nzijukira nti nga sinaba kutandika recording ewa Diprox Segawa. Nalinga naye mukanikira ku byuma bye. Amplifiers ezo nakinaki ebiringa ebi emizindaalo gye gyonoonese. Mu kiseera ekyo emizindaalo nga bwe gwonooneka ennaku zino ogula buguzi koyiro n'oteekamu. Kiseera ekyo zaazingibwanga. Olaba nti ekirolo gye bwakyuka gyalingamu okugizinga. Kati ka koyiro obudde buno kajja nga baakazinga dda. Then ne kano akapapula kano nako buli kimu kijja kipya ddala naye lulinga wano tukola assembling. Yes. Kebiri transformer twazi rewinding. So nkanika ebyuma ebyo kati Diproc bambi musajja wattu Uncle Diproc yalinawo ebyuma naye nga tewali arecordinga. Tutaidia nti kaakati mixer weeri galina mixer ye ate mixer ye yali nnene ddala bagiyitanga pevi kijjukira bulungi. Gitaazi weeziri rhythm agirina bass solo keyboard agirina waliwo keyboard bagiyitanga Yamaha.
era Yamaha eyo obusaasi bwayo buli unique era buli luyimba lwonna lwoteekako bumubeeramu obusaasi bwa Yamaha obwo mbujjukira bulungi nti bwebwo so netugamba tutandikewo recording wabire tutandika ku recording abayimbi ebyetaagisa weebiri kubigatta bugasi mixer weeri ebivuga weebiri bass guitar solo rhythm keyboard microphones weeziri jjukira Uncle Diprock yalina bandi nakati weeri Diprock siga one the Rains nakati weeri era ne mabega kawo yakola performance balina concert mu National Theatre awo nenyuma bulungi nnyo yanyuma okukama naliyo bulungi sooka omunoonye ne kumbaga balukuba okukamala Osuubira ennyimba ziringa 3 sooka omunoonye olwo nga bagenda kugira ebintu tubirye olwa omugenzi Harriet Kisaaki then oluyimba lwa Bbire Kasodde ezo 3 zikola zennyimba zebakozesa ku mukolo ogwo bagatseemu zino ez'omulembe zino ba Judith Baani naye ziri zikyakola Katonda yali yabatuulako bwe baali bakola ennyimba kubanga ziyinza okubeera nga kiyinza okuba ekizibu so studio ya Dipe mugitandika ddi? Studio twagitandika mu gy'ekinaana mwemeka ndabe nga 86 awo myaka 4 mabega kubanga kyenzijjukira myaka 4 mabega giweze studio yetandika yakwata abayimbi besimanyi muwendo. Ojjukira oluyimba oba omuyimbi gwe mwasooka okukwata? Simujjukira, sijja kulimba oba Uncle Diprock yambujjukira naye simujjukira saagala kulimba. Baabayimbi bategeera batya nti mwataddewo studio? Waliwo enkwatagana nti ku muyimbi oyo naddala ndowooza kaŋŋambe yasooka oba yali anigwe sikyajjukira bulungi bwe batandikira okutegeera. Jjukira mu kiseera ekyo tewaaliwo cellphone zino obusimu bwaffe obuno tebwaliwo kakati ne batandika oyo bwe yajja omuyimbi oyo kwe batandikira okumanya nti Uncle Diprock wali ku Jinja Road waliwo bakwata ennyimba waliwo studio. Mu kiseera ekyo twalinawo bapromoters baagulanga abayimbi. Bapromoters abo kwe kwalinganga Kasiiwuukira yali promote omugenzi Nick bagitanga Nick Studio, Alex Ngabaye, HK Studio Yasan Kasule eyo naye yatufaako, Tubro eyo nayo yaliwo, newabeerawo eyo Mugenzi Mukubira FM nayo yaliwo, Kase yajja luvannyuma mu lwokaano lwa promoters yajja luvannyuma. Kato Sekandi oyo naye n'ayingirawo so St. Gabriel St. Gabriel kati yaliko n'omwami wa Kabaka ebiseera ebyo ow'eggombolola kati baamukyusa Gabriel obo bonna nze nabalikodingiranga ennyimba zaabwe. Gabriel yalinga wano ku wano Kingulu Old Park ku Market Street we yalinga era abo bonna bwebagamba Mukasawire teri atamanyi. So nemba nti baagulanga abayimbi bwe baagulanga abayimbi nga babaleta mu studio. Nze waliwo lwenna siibanga mu studio ng'olwaliro nga ndi mu studio ndikodinga n'ensulamu n'enkeera emisana n'ensiibamu. Twalina emirimu mingi nnyo bwe mwali nga baakadongo kamu zikwaya sibala kadongo kamu baali bayitirivu nnyo bano bamugenzi ba Mukungu mbuze ekuutanya gundi oyange John Ntale Fiina Kiwanuka Fiina Basebatta naye bakwatirangayo Dani Mugula Kakumirizi Matiya Luyima n'abalaki naalekaki baali bayitirivu abayimbi abaakwatirayo. Walukaga wange bonna gye baakwatiranga. Walukaga wamukwata luyimba ki? Walukaga bannaye neerabira n'okwerabira.
Kalukagoba namukwata luyimba ki naye nga zawera ku sirumu kubanga yagenda nga studio nejja nemugula nekola ki oba Niki yamuguzi oba Tubro oba Ikike nga baggukira wano ewaffe mu studio netukwata ennyimba ezo namukwata ennyimba eziwerako si byakwenyumiriza naye nga sijja kulimba okusinziira ku nnyimba ze nakwata mpitirivu sijja era olumu mala n'obuŋŋamba tayito yaalwo nyinza obutagitegeera naye bwe mala odduulira nkugamba nze nalukwata zino ziddiikuula ez'abakafeero ddiikuula nze nazikwata kubanga Kafeero yaziyimba ddiikuula we ng'amala gayimba bya ddiikuula waliwo omusajja yakolaga ebya ddiikuula najja n'asuubira nti Kafeero ayimbye ye yajja naye mu studio yemu mwe yajja bangamba ate Mukasa gwe wakutte Kafeero gakuba ddiikuula kale noono ddiikuula omukutteko nzanze ndi mukozi wa ssente buli omu alese ekike Muzeeyi Ntabazi wali wano wali awo otuuka aligayaza gyali bambi n'okwata ku kyeziroobo akyakola yabya ddiikuula byoba naye takyali nnyo active kati ali mu kutendeka ne mukyala we atendeka abaddiikuula baddiikuula mwebaza nti musajja muyivu kubanga gino emirimu enategeerera nti abantu abamu bajyambala ne gubeera omulimu naye ate nga mwajja ekyokulya zibeesaawa kubanga ayigiriza abaana era ku kitundu sereebu awo kirungi nnyo ate ekirungi nti nga bw'ogambye ayagaliza omulala aba n'ekitone n'atayagaliza banne kino kyo kibeerawo so bwe tutyo ne tubeera ng'awo mu ngundi omuvugenzi Livingstone Kasozi yo naye nakwata ennyimba ze nnyingi nnyo zino ziwalumba ntutte byania ezo nakwata ennyimba ze nnyingi omugenzi oba mwamutegeerako oyo Sulaiman Mayanja basiraamu bannab'oluganda salaamu aleikum omusirimu tina nane nti nze omusiraamu munnammwe ow'oluganda Sulaiman Mayanja olwe ezo zonna ffe twakwata mu kiseera kyazo natuukako newe bamuziika bambi otuuka e Bulumagi n'oyingira eyo mu bikajjo eryo gye twamuziika n'okumuziika namuziika oliyo mu kumuziika so ne tubeera mu gundi ezo bwe tutyo abayimbi benkutte bosiba balamu wendo bannakisozi Robina Nakisozi yaliko omukyala Saliwo naye baayawukana bakyali bonna ne Sali bakyali bonna amiina abo nabo yawukana n'ono omukwano gw'omunene Amiri Sengendo Amiri Sengendo gundi namba waje ali mu Kakiiwa gyali ali wane Katooke ali Katooke oyo bonna nze nakwatanga ennyimba zaabwe mugenzi baligidde ne mukazi w'ennamba Margaret bonna abayimbi bannanga oba n'abalaba meka oba bameka bayitirivu benkutte kati tuddeyo wali nga buzibu ki mwe bwe mwakwatanga ennyimba ezo bwe mwasinganga okusanga obuzibu omu ku bwasangibwanga ennyo nga bwe nkugambye bwe twogedde ku piga twende kwe kwesanga nti omukubi wa besitazze omukubi wa besita akoze eki babadde barihasinga bakuba bonna naye ku lunaku lwa production yenna ogamba walingawo rehearsing ennyo eryawo rehearsing yalingawo ebiseera ebisinga mu studio sijja kulimba kubanga ebiseera ebisinga kadongo kamu kyekintu ekyangu ennyo ekitalinga bandi rhythm New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe owa rhythm bw'atandika okukubamu besi atera okutambulira mu rhythm alina engeri gy'atambulira ku rhythm awo nebanga akyusamu bukyusa ku codes nebanga
ayisizaamu awo nga yayingiddewo dda n'owa keyboard bw'atyo tewali ngawo rehearsing nti bali mu wiiki nnamba barehearsinga so nekiba nti engeri ndowooza engeri omuyimbi gye yalinga amanyi okwekubira ng'ajja yayiiza kati bano ne bamuwerekera buwerekezi exactly so mutuuse omutazze mwasuze mutegese tugenda kukwata ennyimba enkya teepu ya gundi jjukira ate mu kiseera ekyo walinga kye bayitanga kaseti teepu ng'eteeka okuba kumpi ng'ejjudde kwagendako ennyimba 4, 5 oba 6 okusinziira ku buwanvu bwazo oluyimba so ng'ennyimba ezimuteeka zirikodinga zonna oba oliawo ku lunaku olwo bwe kiba kigaanye nenkeera nemukola ki nemuddamu so omukubi w'ekivuga omu bwe yabulangawo awo muluguddemu temujja ku rikodinga kwali kusoomooza kwa maanyi nnyo obulamu bwaffe omu bw'atajja nti mukubi wa bass mukubi wa solo kyenkugambye basudde we yagattikanga naga nti gwe osobola okuba ebibiri byombi kino kikube mu interlude kino kikube nga nnyimba netugenda mu maaso kati ekibuuzo ekirala mwafunanga bano abaabuukangako batya abaagendanga off key kale akutawaanyiza nnyo nga waliwo be mwatuukanga ne mubawumuza ne mubagamba banawe mulimu tujja kuddako edda twafunangamu kayintalode awo naye ekirungi nti ebiseera ebisinga bambi abakubi b'ebivuga twafunanga ba professionals si buli muyimbi nti yakubanga eri mu konsati oba mu bivulu nti yajjanga mu studio waliwo abakubi betumanyi nti bakubi babivuga abapiikinga mu bwangu kali mu kiseera ekyo twaliwo abakubi b'ebivuga betwali tumanyi ab'olulango so nga eri mu show zaabwe walinga abakubi b'ebivuga naye nga tetuyinza baleeta buli omu olwawe twayitanga ba professionals abakitegeera obulungi ekintu omwo mwe mwali katika tugambe nga aba keyboard waliwo bwe bayitanga mukiibi oyo kati ali Bungereza yakubanga nnyo keyboard nga mulungi nnyo mu ekyo kati ali Bungereza then netujje ne tuba ne Kabuye Prince Jamil Jamiru Kabuye yafa nno yansalira nnyo bambi yali musajja mukkakkamu Kabuye oyo yakubanga keyboard ate n'akuba ne solo ate n'atakomaawo n'ebivuga ebiganda ebyekinnansi era nategeerako ngalabi ngoma ntongoli byonna nga nabyabikuba nategeerako nti yali gundi ng'asomesa n'ebivuga eby'Emakerere yasomesanga ebivuga bulungi nnyo n'asomesa ku bivuga yali mulungi nnyo so oyo omu kwe twakozesanga mu kkuba ebivuga katugambe nga mwekugambye nti ng'akuba solo keyboard ate ne bass ng'agikuba so yali mulungi nnyo mu bivuga ne rhythm nayo nga agikuba oli kasi tamuyimbiramu bwati tirititi yatandise yali ayenkananga wano bwati yali bumpi nnyo ng'akomanga yali yakomanga wano bwati twamuyitanga zozo olwo ki yagiranga nnyo ku nnyimba z'abakongo abo abakongo kakati mwalingamu omuyimbi yakozesanga nnyo ekigambo zozo ekumutumba Kabuye zozo aye nno omulabirabo Kabuye oyo sayizi gye yalimu yalina nga omukazi ng'akoma eri omukazi eyalungiwa Kabuye oyo olaba so twalinanga abakubi b'ebivuga abalala twalina abaana b'omulembe guno bonoonese wogize bwoti nogamba Jamiru yali akoma ate omukyala ng'akoma eri ndabye Didi ekigambo kyayogedde awo tangutuka omutima abadde atya Didi Didi wange mumanyi ate kwogera ku madaala kakati twalinanga abakubi b'ebivuga abalala mwe mwalinganga Kanyike yakubanga bass guitar Fred Kanyike nedda Kanyike yali musiraamu erinnya liteekwa kuba lya kisiraamu
yakuba oyo naye yafa nno oyo yakubanga Besigita nga gyakuba ne rhythm ng'agikuba oli bajja nga abayimbi b'ekiseera ekyo bonna bamanyi okwekubira rhythm gita naye nga waliwo ogamba nti nkubira ku rhythm yalaabeera free ng'ayimba wano ne rhythm yali agikuba ne Besigita twalina Bungi omuganda wa Mukaabya oyo naye besi ng'agikuba bulungi ne rhythm twalina Majanja naye nga Majanja Gerard oyo yalokoka aliwa Pastor Kakande gyakubira besi kati era ne saa zino n'oteekako TV yaabwe ogenda nja munoonyaako akubira wa Pastor Kakande emyaka gisukka mu 10 nja munoonyaako kati noyo naye mu besi bulungi nnyo Fred Nkambwe naye ali eyo Fred Nkambwe naye ali eyo kale oba bakkiriza bagenderawo bwe batyo so wakubiba ebivuga beebo twalinanga ani omulala awo aba professionals mu studio waliwo gwe nagira Semugoma yaluwa ndowooza yakusinga yakubira Wakase naye ate wogamba ewakase nze navanga wanko diprok nengenda ewakase nabweru nemukwatira abayimbi be era yampitanga ng'omucuba owajjanga onkwatire ku bayimbi oyira ssebo nenva eno nengenda ewakase nabweru bwe yali akoze studio ye mu makaage era nagendanga nenkwatirayo abayimbi be olwo nga mazira okukola bandi gundi yakadubazira gitasingazi bamisa Kisemakula be batandise naye ekyo kinyumiza omuntu nti obulamu buno oyinza okundaba wano leero naye newayitawo emyaka ate nondaba awantu awalala teri muntu ayinza kusuubira nti Misa Kisemakula y'omu ku batandisi b'abazira gitasingazi era ye sound engineer yasookera ddala mu bazira gitasingazi ne mu kukibagawo okunoonya ono ne banoonya oli yali Misa Kisemakula so obulamu omuntu omusanga ng'alina waatuuse muwe ekitiibwa okay so bwebityo ewakase yo namukwatirako ku nyimba nyingi nnyo nyingi ddala olwo ng'akoze bazira gitasingazi Lubanakisozi Wamala bamu ku baalinga mu gundi yeeyo bazira gitasingazi teepu gye nzijjukira obulungi ennyo teepu y'oluyimba olukyasinza obuwanvu olwa Nakatudde lusinga olwa Fedre ya Sebadduka lwa dakiika 29 n'obutikitiki bululwo lwali lumalayo oludda olulala kubanga ne Sebadduka Fedro lwagenda ku sayidi emu lulimu 2 nga mu 2 olwa Sebadduka kati Sepiriya Mulumbe lwa Sembusa 23 Kitamba kya Mangada 22 lulirwo lumalayo kati olwa Sebadduka olwo Fedro twalukwata ng'olundi ku Nasa Road ne omugenzi Edmond Batte olwa Sebadduka gondi ng'agira akonkona Dani kati obwo mwabukolanga mutya twawulirangamu waliwo mwakubanga ne mutuuka nga muteekamu eŋŋombe z'emmotoka ne mugira nga wekibanga kyetaagisaamu eŋŋombe n'owulira eŋŋombe ng'evuga ne muwulira nga bakonkona olugi mwakubanga keyboard kakati keyboard yavangamu eŋŋombe naye ate solo gita mu konkona ekonkona ekonkona kati ng'oluyimba lwa Sebatta n'abawanuka solo nga yekonkona eba ekonkona yaddala bulungi nnyo kale bantu bange ate era ne effects in fact tetwazirinaawo nnyo kati nakyo tujja kibuusa maaso tetwalinamu effects mu gundi amaloboozi galinga dry era singa weegendeza ennyimba ezo zalinga dry solo gita nga togiwuliramu busimanyi eno faazi simanyi ono otaddemu bikya nga tebiriimu nga ziri dry kale bibeera eddoboozi lya muyimbi nalyo nga temuli effect galinga dry okutuusa bwe twafuna zi mixes zitatandika okuteekamu ki bu effects then nebyoka bikyukamu kale Hajjati Namatovu Fatuma nkutumiddeko weebale okubanga oweereza mwagazi wa kadongo kamu mukyala wange Susan Sozi Makumbi Junior Sebowa Geoffrey Mutukula emboozi tebankadde
n'abantu abalala Chicago ogamba otya Mzee Kase nkutumiddeko ebuwambo Salongo de Grocia Sebuguzi nawe nkutumiddeko namwe mwenna abangoberera ndi ne Mzee Wile Mukasa abatukwatiranga ennyimba za Kadongo Kamu. Tunaatera okufundikira programu y'olwaleero weewaawo nze nja munoonyangako ebunamwaya tunyumyemu ku mboozi ezikwata ku ndongo n'ebintu bingi eby'endongo by'amanyi oba oliawo ffe bye twetaaga okuba nga tuyiga. Oluyimba lwa Prince Jopo Kafeero luyimba kironna olwo eyali amanyi okupanga Mukasa komawo gw'omanyi okupanga oluyimba olwo Kafeero yali kunze. Nakwata ennyimba z'omugenzi Kafeero nyingi eziwerera ddala nyingi nno ddala. In fact ezimu yaziyimbanga n'omugenzi Rosette Nakubulwa simanyo era abo baali bakibi kimu nnyo Rosette Nakubulwa oyo. So ennyimba za Kafeero ze nakwata nazo sizimanyi muwendo ate era siyinza kugamba titles zaazo. Ennyimba ze nakwata siyinza kujjukira titles zonna wabula manya nti olwo ze nalukwata. So kiseera kyatuuka wali mwaka gwa 2000 emirimu nga nekyakutambula bulungi nnyo. In fact Kasibuukira yaleeta studio netukuba ffenna olwo nga bali mu kwebbulula kubanga bo baali mu United Sound Studio. Yes. Mwavaamu oyo Kasibuukira Ekike Katongole Kigambo Kigambo oba omutegeera Sebunya omuganda wa Luyima Sebunya mwalimu ne Luyima yennyini Katongole Kasibuukira. Kakati Kasibuukira agenda aleeta ebyuma ebyamulembe kati buno bwaffe nga bufuuse buddole n'aleeta nono tiimu yali amuliko butereevu tiimu mutegedde bulungi tiimu yali sound engineer we yatubulako tetumanyi tiimu yaliko ebungereza oba yasemba okulabibwako nga 22 Desemba ku hoteri emu mu Los Angeles California taddanga mu kulabika nga yabula. Anyway story mpanvu emabega nga abamu bagamba nti tiimu gyali naye nga alabika yakola bwakirinca n'akola ki nga story enagezaako okuba nga ngigoberera mbeere nga ngikola naye nafuna abaŋŋamba story ya tiimu giveeko mpanvu biwanvu story eyo kubanga nti tiimu abamu bagamba omu ku baali bakyala be ye nga akakasa nti tiimu gyali. Then gundi FBI elaga ne CIA balaga nti team he went missing. Went missing. Okutuusa leero naye tebazuulanga tiimu Kizito gye yaziikibwa tebazuulanga biddako kukwata ku tiimu Kizito. What I learned about team ti yalina ebbanja kadde ne liwerako nti kumpi obukadde nga 2+ obwa $2 obwa $2 sente nnene kati sente ezo wazifuna biliyoni ziri mu 7 eza Uganda. Sente ezo wazifuna ebyo byonna ebyatandikira ng'abamu bagamba nti ayinza okuba yeewamba n'agenda n'akyusa ki n'akyusa location buli kimu n'akikyusa. Kale bwe kityo story empanvu eya tiimu Kizito naye oba oliawo olumu ndisiba omutima kubanga ffe tetuliwo kulumba muntu naye tuliwo tunoonyereza informing abantu ku bantu baffe. Onoonyereza tosobola kuwandiika ku music we Uganda without mentioning tiimu Kizito yakyusa omulembe ogwa production wano ewa Kasibuukira yakola nnyo. Okay, Kasibuukira agenda ebyuma. Kasibuukira aleese ebyuma ne tuba nti abayimbi naddala ab'amaanyi batandise okugenda ewa Kasibuukira. Ronald Mayinja oyo yajjako Uncle Diprok twakwatirako ku nnyimba ze oba Kereya
twazikwata ennyimba ezo kuba yalikodingirako ewa Uncle Deep Rock yalikoyo. So tiimu aleeta ebyuma ate tiimu mu kuleeta ebyuma Uncle Deep Rock naye yafunamu okugundi awo n'agendako n'ebungereza awo. Bwagendako ebungereza ebintu awo byayonooneka kati mukwonooneka nange empanga ntambulamu ŋŋendako emitala w'amayanja. Nalwayo nagenda mu mwaka gwa 2000 naye nagenda nga nenkomawo weewaawo nti mu 2013 nakomawo permanently era siddangayo. So mu gw'2002 nga ŋŋenze Kafeero emyaka ogwaddirira awo awangu yakubira oluyimba olwo yali amanyi okupanga. Oluyimba olwo yalukuba yalikunze definitely naye nga mu kuluyimba abamu ne bagamba nti oba twali twawukanye biki tewaali kwawukana mu ngeri mbi yonna era bw'oluwuliza obulungi timukasa gwamanyi okupangapanga jangu komawo tuteese okiwulira ekintu ekyo ng'alinga abamu bwe basinzira ne basuubira nti komawo jangu tuteese nti oba oli awo twalina enjawukana mu ekyo tewaabeerangawo njawukana yonna naye lwakuba nti nakwatanga ennyimba ze. Era kankuwa ekyokulabirako mukulu Dani Mugula Ssaalongo Kakumirizi mukulu Kamatiya Kakumirizi bwe nakomawo gye nali ŋŋenze komawo mu field recording ennyimba gwali omanyi tukwatira ennyimba zaffe kyetwagala gwomanyi kyetwali twagala naye nga sikyayinza kudda emyaka nga gyegyo. So abantu baali banjagadde nnyo mu recording era nga kasiwukira tannaba kujja abayimbi be nakwata bayitirivu bajjanga wali ku Jinja Road ewa Deep Rock Segawa. Okay. Se n'amawulire g'okufa kwa mukwano gwo Kafeero gakusanga eyo? Gansanga eyo kuba Kafeero yafa mu 2007 nali ndi eyo saamuziikako era yannuma nnyo obutamuziikako mpozi Livingstone Kasozi ye namuziika eno e Masaka gye yakola ekijja kye gye baamuziika ku kijja kya kitaawe. Oba simanyi eyo kubanga ye mu kufa kwe twali tusuubira nti bamutwala ku kijja kyewaabwe naye nga yamaze okupanga ekijja ekikye saidi z'e Masaka eyo. So kayo kya Kafeero bwe kityo bwe kyali. Kale bantu bange ono ye Muzeeyi Willy Mukasa mwe abanyumirwa ennyimba ezo ez'akadongo kamu naddala ezakwatibwa ku mulembe gwaffe guli ogwa Piga Twende. Yuno mwami ali emabega w'ennyimba ezo. Ennyimba akugamba yakwata bulo obulo osobola okubala? Sisobola. Nti kireebeera sisobola. Kwaya zalingo bandi zavanga eno mu Eastern Uganda by the way zisijjukira n'amannya gaazo. Kwaya zavanga e Butambala eyo ez'abalokole ez'abaseventh day ez'abakatoliki nga zijja mpitirivu ne mu kyaki nakwatirangayo ennyimba naddala kati nga Namirembe balina enanga yaabwe organ eri tesituka. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'Ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.